nze sirabise kubanga ndi big brand okusinga Nobu. Katolu Bwama munene okusinga Nobu. Ate era abantu be abamulonda tebamulondako bibiina. Nze candidate ali omukulembeze ali e Rubaga alondebwa abantu bonna. Abe NRM, abe FDC, aba DP, aba Nobu, abachi. Kati ndi muneneko okusinga Nobu ekibiina. Nze ndi brand, nze ndi Coca-Cola, nze ndi Pepsi, nze ndi Toyota, nze ndi Mercedes Benz, nze ndi Salt TV, kubanga Salt TV brand, sika brand katono. Kati nze sisobola ate gende eri, ate ngambe nti bali bansitula omukono. Tebasobola kunsitula mukono because I'm a big brand. Kwa gama nsobola kukola nabo alliance nembera berako nabo bawulireko ku feeling ya Katolo. Matokiraba nti kakati ochimbuziza bangi nnyo badde bakimbuza gwenga tetukulaba yeri. Nze ndi mu alliance bwana abaze sibawala nasiba ina ko tabu denze brand yange ya Katolo Bwama ne Solida is a brand e Rubaga. Statement je nayogera nti motoka seneze batuweze motoka zali ntono abantu era bazenga bakiraba kuba sente ezagula motoka ezisinga ba member ya parliament zibafuddeko because bagula second hand gattako ne yange yennyini nayo yafa kuba these are second hand cars. Motoka empya ezigula milioni 5 zigula milioni 4 empya ezo government zolaba yolo mudidi zolaba government president Museveni bamuvugira muzi member ya parliament zatekeddwa okuba nazo kuba member ya parliament atekeddwa okusigibwa ekifaananyi nti tali mu kubonaabona. Bw'obeera ne member ya parliament empale zikutuse emisipi gikutuse ng'ate weerumya ate weekola kyekubako enjawulo oyo si member ya parliament. Ekyo si kyajjusa n'omulundi n'ogumu. Tewali ku nsi kuno ajja kubanga alina omulimu yonna gwakola ng'agukola kubeera bubi. Era n'abantu beeru bagamba luli nabagamba mumpe ngende ndyeko. Kakati nze mmaze okulya kati mumpe tulye ffenna. Era kubanga nkikoze tubadde tulya ffenna tebasobola kwegaana nti tebalidde ku sente za parliament zempa oba Katolo Bwamaze bamuwa. Ate nze sijja kutiisibwa bamanyi wagenda bwera ebibiina bino simanyi ebirwanira eddembe by'omuntu bimaliriza nga birwanira ddembe lyabyo as individuals bigenda ne bitutiisatiisa kati gwoyogera otya ekigambo ng'ekyo. Politics is sharing resources. Kugabana byanfuna era ffe ekitwagaza federal emmengo ne tugifiirako twagala tugabana ebyenfuna ne government ya Uganda. Abantu b'e Rubaga tebaagala mukulembeze mbu ayogere nnyo abawogganira. Baagala mukulembeze abasitula. Bakoma ku mukulembeze abawogganira ku lukyamuzi nga abawogganira naye nga talina kantu konna kabawa. Ebyo baabikoowa. Baagala omukulembeze alobinga tikakati nga Katolo Bwama omulaba yalobinga oluguudo okuva ku MM ne lugenda paka eri ku Kisajja ekajjansi. Ebyo baagala okuwuliza kati ndi mukulobinga oluguudo wa Dinia kuva wa Dinia paka wa Tata Jime paka eri ndi mukukola myala minene